is our president. People power is our power. Our power, give people power. Thank you very much, Comrade Deputy President. People power! Our power! NUP! And everywhere! Before you sit down, ladies and gentlemen, yesterday was the birthday of our brother Eddie Mutwe. And I thought it's important to salute him together with other political prisoners. So Eddie Mutwe, we know that you're following. Happy belated birthday and salutations to all the comrades there. People power! Our power! NUP! And everywhere! Please take your seats, ladies and gentlemen. Thank you very much, and thank you very much, Comrade Deputy President, for fixing that Jesus thing. I was watching Pastor Joel Senyonyi and Pastor Rubongo are changing in color, becoming red. And Jaja Anna, and myself. Thank you very much, ladies and gentlemen. It's good to see you on this sunny day. I wonder how this sun was feeling on the head of our Secretary General. Ladies and gentlemen, so much has been said. But I have to say this, that Ugandans continue to witness the true nature, the true character, the true DNA of the NRA/NRM. Many times we've been telling people, but by the grace of God, it is all coming clear to all and sundry, that the true representation of NRA is what Museveni has always been saying. Boba Yekira, Yesaba Yekira. These are rebels, and their nature is stealing or robbing, is lying, and is killing. It has not just started now. It started since the days of Luwero. You all remember that on the burial of Adonia Tiberondwa, one of the senior leaders, Kaindo Tafiri, came out and said that they always put on the UPC uniform, went around villages of Uganda killing people as false flags to implicate the government and military of Milton Obote. It has not stopped, ladies and gentlemen. These people have no respect for human life whatsoever. They have no truth in them whatsoever. Now, you have seen reports awash media about the fake bombs, and these reports are coming from the UPDF itself. Well, they are admitting it now, but we've been seeing it and we've been questioning. You all remember the bombs that went off along Parliamentary Avenue. And these were the justification for them to go to Congo, even before Parliament passed it. Now, just recently, on Martyrs' Day, you saw bombs going off on camera as if it was a movie, as if it was scripted. But unfortunately, there's human life involved here. People died, and then the UPDF, this spokesperson of Mohozi, came out and said they also shot a woman who was suspected to be a terrorist. Now, a few days ago, just recently, you saw in Kalerwe, where another Ugandan was shot and killed. All these were lies. Eventually, they are admitting it themselves that they were lies. But I must say that there's human life and human freedom involved here, because it is these bombs that were paraded to arrest our brothers Umaru Magala, Moyodi, Machete, and many of our comrades are in prison, being charged with terrorism, being charged with these bombs, which are fake. These are excuses to take away money from the old and thoughtless Museveni. You all remember when we had our massive rally in Luwero, because the regime had no justification to stop us. They said they had intelligence that ADF was intending to use bombs on us. This has been an excuse always to stop us from moving, but also an excuse for them to siphon taxpayers' money, the money that is always hidden under the classified budget. Now here we are, ladies and gentlemen. Our comrades are in prison, our people are being killed. Nobody has been held accountable. But because they are fighting amongst each other, the truth is coming out. This should show you the nature of the regime that is presiding over our country, a typically criminal regime.
Now, as if that is not enough, the regime continued to rule us with terror, with fear, trying to turn Ugandans against each other. Of course, using violence. It has not just started now. Some of you see goons being used by the regime, but it has not started now. You saw what happened recently on the streets of Kampala. It has not just started now. I'll take you back a little. In 2001, they used what they called Kalangala Action Plan, led by Kakoza Mutale, picking poor ghetto people and turning them against the population, beating, killing, and terrorizing the people. Every electoral cycle that comes, they always bring up a new group. Like I said, 2001, it was Kalangala Action Plan, led by Kakoza Mutale. In 2006, they brought what they called Chiboko Squad. In 2011, they brought Boda Boda 2010, led by Chitata, using common poor Ugandans against each other. Now, in 2016, you all remember, they went in ghettos picking young people, and they put up what they called crime preventers, led by Kaibura. They terrorized people, they killed people, and their leader came out proudly with impunity and said, we can kill for the president. And indeed, they killed. No accountability, nobody has been held accountable. But remember, all these people that they use, they don't end well. They either eliminate them, or they throw them back to the dungeons of poverty. Now, in 2021, because it was unusual, it was not politics as usual, they combined them. They brought CMI, they brought military police, they brought crime intelligence, they brought SFC. And of course, they used a few other poor people, including our former friends, because that was the only way to counter us. It did not work because it was exposed. Now what are they doing? Because they know I come from the ghetto. Museveni tasked one of his lieutenants called Damolira Christopher, and they started going from ghetto to ghetto, recruiting common ghetto youths, and they started what they call ghetto structure. What was their duty? To terrorize people, to cause mayhem, to kill if necessary, in order to keep the people's hopes and aspirations down. Just recently, as you all saw, they were unleashed on the streets of Kampala. They went robbing, live on camera. All of you saw it. And as we've been saying, that in a terrible regime, nobody is safe. Among the victims was former CID chief Grace Akulo. They went as far as killing people. There's a lady called Nachiwala Sophie. She was killed, and the police was very quick to come out and defend the criminals. But because we're living in a digital era where everything is seen in real time, they were so ashamed, and this is what they did. They went and started picking some vulnerable ghetto youth in order to clean their image. That's why we always tell you that these people don't care about you. They will use you, they will dump you, and they will not only dump you, but they will follow you and destroy you so that you don't implicate them. That's exactly what they did. You saw ghetto youth crying, paid only 10,000 to rob them of their future. So, once again, I want to speak to you, my fellow ghetto people. The people that are using you, they are using you to rob you of your future. And to the ghetto parents, your children are putting not only themselves but also you in danger, because imagine what the family of Nachiwala is thinking. One day the people might rise in mob justice, and they will not only come for your children, but they will come for you too. So do what you can as parents. Talk to your children, otherwise they are in danger. People don't forget. I come from the ghetto. I had so many friends. Sobi was my friend. Zebra was my friend. Where I come from, Kamocha Penjari is dead. Rastone is dead. Mad Beast has only one eye, and that's the only survivor. Crime does not pay, especially when you're implicating it on your people. You saw that even regime people were arguing on TV. Namiaro came out and said billions were invested in that project. They use you to steal taxpayers' money. And
they're going to destroy you after destroying your future and the future of your children. These same people don't like you. Damulira himself commanded an operation that killed 4 youth, shooting them point blank at Acacia Mall. You all saw that. No accountability was given. Eventually, you regret, but it will be too late. On Saturday, we got to learn that 6 ghetto youth were picked from Kulekana. There's a ghetto called Kasokoso. They were picked and taken to Ndeje and killed. Why? Because they want to cover the evidence. Wake up, my ghetto people. These people don't love you. They're using you, and they're using you against yourselves. That's all I can say to you. There's also a matter that I want to address. It was talked about by the chairperson of our election management committee, and I want to add my voice on it. Yes, I also watch what goes on social media, and I be seeing everything that happens. I've seen the concerning claims from many of our members, unfortunately, including senior leaders. We don't take such claims lightly. And Madam Chair and comrades, I want to announce now that I've instituted a special committee to investigate these claims. We serve the people. We are people power. And everybody that has a claim has to be listened to. For those that are claiming, that having their complaints, we hear you. But again, I say to you that we don't take our claims and our complaints to social media because we are an institution. Therefore, I hereby constitute a committee to investigate this. This committee is going to be led by our Deputy President from Western Uganda, Mama Jolly Jacqueline Kamshaba. She's a Muchiga, she doesn't play. On that committee, we shall also have the Deputy Secretary General, Honorable Aisha Kabanda. We shall have the Organizing Secretary, Dr. Kanabi Moses, and we shall also have our Legal Secretary, Comrade Eroto. Please, whoever has a complaint, I hereby call upon you, bring that complaint officially. Come and complain, you will be listened to. No voice will be silenced. But again, no propaganda will be tolerated at the same time. Please bring that complaint to the Deputy President or one of those leaders. We're going to give it a whole week. Bring those complaints and please bring some evidence with it. I was listening to the Secretary General sometime and I agree with him. Find any smart or creative way to get evidence. If somebody is trying to pick money from you or to demand for sex from you, especially the ladies, or any other favor, please record it. Find the evidence. I know we live in an era of AI. We can tell through lies. But we want evidence so that we deal with that once and for all. Please raise those complaints institutionally, not on social media. I must also mention that after the findings, there will be sanctions. And those sanctions will go up to disqualification of anybody that is found culpable. Those that are trying to cajole you, take money from you, if it's found true, those that are trying to arm twist you, there will be sanctions. So those that are doing that will be punished. But even you, if you're found lying, you will also be punished. Because we must be transparent. The truth must prevail. We know that those that are in positions might use their positions against those that are smaller. But also, some leaders might also be targeted. So we must follow the matter to a logical conclusion. And finally, our Secretary General has talked about that, and I will assert it. Yes, the NUP is the only party that does not charge people for party tickets. That doesn't mean we have money. We don't have money. The Twina Saint, and we need money. You've heard that Museveni has put aside 30 billion shillings, not only to divide the opposition, but to fund those that are fighting the National Unity Platform, because the NUP refused to compromise with Museveni. We need money for posters. We need money for transport. We need money for the campaign.
So next Monday, we are going to launch our fundraising drive. All of you here and those watching us, we need your assistance. I will also contribute, but next Monday, whoever wishes the NUP well, please come with a little that you can come with. Thank you very much, ladies and gentlemen. Katikamize mu Uganda. Banange, eggwanga ndoza mukirabye nti ligenda maaso okumanya enkula entuufu ya NRM n'ekigulupu kya Museveni ekyo kyabayeekera. Museveni bujjo yeyita Ssabayeekera, naye njagala obbanyonnyola nti abayeekera abo ekintu ekibadefininga okimenya mirundi 3 oba 4. Kubba, kutta na kulimba. Kubba, kutta na kulimba. Tebatandise kati. Mawuli Akaindo Tafire ng'ayogera mu kuziika Doniya Tebalondwa e Bushenyi. Ye kennyini mu kamwa ke ng'agamba yes. Bagendanga ne bambala uniform z'amagye g'Obote oba t-shirt za UPC ne bagenda ne batta abantu mu byalo bya Buganda kubanga baali baagala okukyayisa gavumenti y'Obote era ne kituukirira ne bagikyayisa. Tekyakoma mu biseera ebyo ne kaakati bakyagenda maaso okukikola. Gye buvuddeko mulabye mawulire zibomu ezibadde zitulikanga amagye ne gajja ne gasalako naye zonna kati kyazuuliddwa nti zibadde fake, zabadde za bulimba kuba amagye gennyini gavuddeyo oba oli awo baakyankalanye mu ngabana ne bavayo ne boogera amazima nti zabadde fake, oba mukama waabwe yabadde alina kyanyweddemu emando ya Bwanika n'emulinnya n'avaayo n'abyogera nti zabadde za bulimba. Ekyo ne kikutwala ne ku bbomu ezaali ku Parliamentary Avenue nga baagala okugenda e Congo okozesa biliyoni z'omusolo nga ne Parliament ekkiriza. Naye ku mulundi guno baavuddeyo bo kennyini ne bakakasa nti ezo bbomu zabadde fake, zabadde za bulimba. Naye tekikoma ku bbomu zokka nti za bulimba ne kiggweerawo. Muno mugendeddemu obulamu bw'abantu. Mujjukira nti ku lunaku lw'abajulizi Munyonyo bajja nga balinga abazanya firimu nga kamera mutambulirako bulungi katatuza okutulika abantu ne bafa, obwo bulamu bw'abantu ne bugendera awo. Omwogezi w'amagye n'avaayo ne yeewaana ye waliwo n'omukazi gwe tukubye amasasi kubanga abadde azze n'ebbomu. Kakati bo kennyini baavuddeyo ne bagamba bbomu zabadde fake. Kati obulamu bw'abantu abo ani agenda ovunaanyizibwa? Mujjukira ennaku eziyisawo Kaleerwe nti bajja ne basalako ekitundu kyonna ne bakuba n'omuntu amasasi ne bamutta nti abadde aleese ebbomu. Kati oluvannyuma lw'okuzuula nti byabadde biyingirire, ani avunaanyizibwa ku bulamu bw'abantu abo? Baganda baffe Bamachete, Bamuyodi, Bakalanzi bali mu makomera ekitalya ne Luzira nti baali batega bbomu. Naye mu kizudde nti bano be baali babitega. Luli balina COVID nga gwe bakozesa, kakati baagala kukozesa bbomu. Naye olw'ekisa kya Katonda era bibasumattuka bo kennyini ne babyeyogerera. Ekyo nno tikikoma ku ekyo, naye buli bwe babadde bagezaako okwagala otulemesa era babadde bakozesa ebyo. Mujjukira bwe twali Luweero ne tuvaayo nga tumaze okukikuba nga batidde ne bafulumya ekiwandiiko amagye titwafunye information nti aba ADF baagala bakuba bbomu. Ndowooza kati mutegedde bannannyini kuba bbomu era balina okisasulira olunaku nga lutuuse. Naye ng'ogyeko ekyo bassebo ne bannyabo, Museveni ne gavumenti ye bagenze maaso nga batufuga nga bakozesa ettemu nga bakozesa okutiisatiisa ekisinga okubeera ekyennaku nga bakozesa ffe abantu ba bulijjo okutwayawula n'otukozesa okutulugunya n'okutiisatiisa bannaffe bassaamu entiisa. Njabajjukiza nti mu 2021 balina gye bayitanga Kalangala action plan yakulirwanga Kakoza Mutale, abamu mwali bato abamu nga temunazaalibwa. Naye Kakoza Mutale ne banne bakyankalanya ebitundu naddala ebya Buganda muno. Naye oluvannyuma lw'obakozesa nabo baasuula eri, ne Kakoza Mutale baasuula eri kinene kya Wanga. Bwe batyo babadde nga bakola abantu abaali mu Kalangala action plan abaana mbasisinkana bakuza, abamu tebalina mirimu, abalala balinze kufa bubi naye tebayiga. Buli kulonda, buli time y'okulonda etuuka nga bajja mu mmwe nga balonda mu mmwe kubanga babaavuwazza. Kati musobola n'okukkiriza omutwalo gumu n'ogenda n'otemula munno. Tekyakoma mu 21, mu 26 ne bagenda era mu ghetto ne bakuŋŋaanya abayaaye ne babakwasa embooko ne babatuma Kiboko squad ne bagenda ne bawewenyula abantu emiggo. Museveni bwe yamala okudda mu buyinza nga ffe kennyini ffe tumuyambye okudda mu buyinza, aba Kiboko squad tubasanga mu Butale, tubasanga ku Sigiza boda, abalala tubasanga mu makomera nga babasuula eyo tewali nayinza boogerera.
abalala tebakyasobola na kubeera ku byalo byabwe kubanga tosobola kutulugunya abantu ate nodda mu bantu. Ekyo ne kikomaawo mu 2011 ne baleeta abalala be bayita boda boda 2010 abaali bakulemberwa Kitatta. Aba boda boda 2010 ne bakola ebikolobero ne batta abantu ne batulugunya abantu neera mulaba bwe biggwa kine yali abakulembera yennyini Kitatta ne basuula mu kkomera. Aba boda boda 2010 tubasanga kuba babeera mu ffe tubamanyi. Abalala bali mu kwetonda bannaffe batumisleadinga batubuzaabuza naye nga bamaze okukola ebikolobero mu bantu tebakyajana mu society olunaku lwaleero naye tebayiga. Tekyakomaawo 2016 mujjukira era bagenda mu bantu ababulijjo nga babarecruitinga babagamba mwe mugenda kubeera baani ba crime preventers mbajjukira nga bakulemberwa Kayihura era nakyo it ended in tears nga ne Kayihura yennyini bamukubye ejjeeke. Ba crime preventers muze mubalaba tubeera nabo era nabo bijjusa naye tebayiga. Kati bwe twatuuka mu 2021 ng'ate biralamu kwane candidate mulalamu ate nga n'abantu babuuse kati ne babagatta bonna ne baleeta CMI ne baleeta military ne baleeta counter intelligence ne baleeta ne SFC ne bafunayo ne bannaffe abamu be twali tubeera nabo naddala abo abaali beesiga akamwa kaabwe okuwemula. Tekitamala kati olunaku lwaleero batandikidde mu 2025 ne bagenda mu ghetto buli ghetto kubanga bamanyi Bobi Wine yava mu ghetto ate mu ghetto ewasinga abaana abayinza okwepasula ne bagenda mu ghetto nga baba recruitinga nga Museveni akozesa omutemu we gwe bayita Christopher Damulira ne bakola kigroupu kye bayita ghetto structure. Muzze mulaba kyekikola bajja ne babalimbalimba tugenda bawa sente kubanga era nabadde mbiraba omu ku bannaabwe namyalo yabadde ku TV nakyogera nti Museveni nga basinziira ku myaka gye egimuwubidde akawero bagenda ne bamuggyako sente bilioni za sente bagamba muzeeyife tugenda kuyamba okulwanyisa Kyagulanyi twabuuze wajja amaanyi ne bagenda mu ghetto ne batandika okurukurutinga abaana ba ghetto obakozesa ebikolobero ebi. Mwabalabye ennaku ezayise nga babanishinze ne babambaza t-shirt za Museveni eza yero simanyi na bwe bategeera ne balowooza nti bagenda kitusaako ne babambaza ne t-shirt emyufu eza kala yaffe ne bagenda ne babanishinga mu kibuga ne beekola ekigenyi ne babba buli kimu ne banyakula obusawo ne banyakula obusimu ne bakuba abantu ne batta n'omuwala gwe bayita Nakiwala Sofi Nakiwolo. Mwalabi polisi ngevaayo okunyonyola polisi yennyini ngegezaako okuwolereza abatemu abatemu abaffe si be basse ate babadde batemu balala nga bwe tuze tubagamba nti mu nsi ekulemberwa obubi tewaba ali bulungi. Mwalabye nti n'akulira CID eyali akulira CID mukyala Grace Akulo naye yaziguddemu ezaabwe teyasigaza kasimu teyasigaza nsawo n'ebirala ebifaanana bwe bityo ne mutabani we naye bamukubye kaafu mukiraba ndowooza. So saagala mubuuze afande Grace Akulo nti kasukaali keeko oba bongeremu naye so bwe batyo bwe bakozesa abaana ba ghetto ekyennaku tebayiga. Tuze tubagambe era nziramu ne mbagamba abaana ba ghetto ti abantu abo ababakozesa tebabaagala temuli babbi. Embeera ya Museveni yebatadde mu kiseera ekyo era ekyo kyetugezaako okubajjamu embeera gye tugezaako okukyusa. Nze yo naliyo mbimanyi mwe mukyali baana bato naye tukuze nabo bonna babakozesa ne babatta. So bibwe batyo bamukozesa ngaloza wa kitalo ali Magombe. Baganda baffe bonna Bakato Musege Baskai Basta bonna bali Magombe. Muganda waffe Zebula Senyange wano bwayise ali Magombe. Betwakula nabe Kamocha Barastone Bapenjali bali Magombe. Abalinga abasabairinga Madimisti Kataina Liso n'abalala bwe batyo. So nammwe temuli banjawulo baganda bange mufunye omukisa nti mulabe example eziwera. Lwaki osalawo obeera enswera ensirusiru ewerekera omulambo paka Magombe? Aba bantu babaagala baganda bange baagala mmwe mukozesebwe okunyigiriza n'okulwanyisa tefu abagezaako balwanirira. Lwaki muteeka mu mbeera nga bwe tuba twalwanira tulina kukozesa mukono ogumu tulwanyise nakyemalira ogumu ate nga tulwanyisa mmwe betulwanirira? Ebiseera byammwe eby'omaaso bikyali bitangaavu nnyo.
tuze tubagamba tewali asobola bafuula basirevu, tewali asobola bafuula baddu okujjako nga mumuwadde permission. Mmwe musobola okukyusa embeera yammwe. Abo abasajja baba bazze bapima, nammwe mubapime. Musobola okubagewukira ng'ekiseera kituuse. Musobola okwetaasa. Mukirabe tebalina maanyi. Tebalina maanyi, beetaaga mmwe. Ne kati gw'osalewo okozesa amaanyi go ate okakkamya oyo asobola okuyamba. Bano balinga abazungu nga bazze wano mu Africa. Mu biseera bya slave trade, abazungu si be baagobanga baddugavu banaabwe, kuba omuzungu tasobola kufubutuka na muddugavu. Bakozesanga baddugavu banaabwe okubagoba ne babakwata. Kubanga gwe w'amaanyi n'osiba banno ne mubakuba embooko paka ku kidyeri. Bwe mumala obamalirayo nga nammwe babakokingira emmundu, nammwe muli mu business, nammwe mulinnye, nammwe nga babatunda. Bwe kityo bwe kigenda okubeera, kubanga bwe kityo bwe kibadde ebbanga lyonna. Tosobola kwesiga biseera bwe bya maaso. Gwe omuvubuka w'emyaka 18, 19, 20, 25, ate ne weesiga omusajja ow'emyaka 84, otegeera otya? Badoko basite mubuuke, maani mubuuke. Musobola okwetaasa, tusobola okwetaasa kuona omusajja tamanyi bibaluma, tamanyi bwe mumalako. Ne mu kifo ky'okutereeza embeera y'obulamu, ebiseera byammwe eby'omaaso bikyuke, bangi kumwe muzadde n'abaana, ate akozesa mmwe okulinnyira ebiseera byammwe eby'omaaso. Nalabye bangi kumwe nga mulaaja na mukaaba, mugamba babakozesezza, babawadde mutwalo ne babawa ne t-shirt, kati babasindise ku mazzi. Abantu ababakozesa bennyini bwe bamala okubakozesa kuba bamanyi muli dangerous, bagenda kubatta. Abaana bangi betukuze nabo ba Patton Street olwamala okubakozesa ne babatta, kuba nammwe babeeraliikirira. Olwedde ffe twabalabisa dda nti muli bagezi, kuba nange ndi omu ku mmwe. Kati Museveni abuuka tayinza beesiga, kuba kimanyi byenjogera mubiwulira era nammwe bibaluma, ne muyina enjala ya leero kati gyakozesa. Mukozesa obwongo bwammwe baganda bange. Oyo ddamulira abakozesa bukozesa tabaagalangako. Mumulabye abaana beyattira wano ku Acacia Mall point blank, kubanga bamala okubakozesa ne balaba ono dogo wasite bw'anaamala ajja byogera nga bamukubanga bamutta. Ku Saturday twategezeddwa nti abaana 6 wakulekaana bazze mu ghetto ne babalawundinga up mu ghetto gye bayita Kasokoso something, ne babalawundinga up ne babatwala endejje ne babatta. Naye temuyiga, tebakulimba n'obusente obutono, tebakulimba nti baprotecti nze sigambwako, tekiriyo ekyo muganda wange. Bye mukola bigenda ku record, ensi ebatunuulidde, ensi ebalaba. Njagala gwolowoozeemu famire ya Nakiwolo bazze babalaba mwenna mwesudia ku TikTok, ffe tebatukambayo muleete obusimu. Baboyi mwerimba, kuba esimwe mumisooseemu ate simwe musembyeyo, simwe musooseewo ate simwe musimbyeyo. Njagala mumanye nti olunaku lukusobola okutuuka abantu ne beekyanga ne babakuba ekimoogo, ate muba mutadde mu bulabe, simwe mwekka naye n'abafamire zammwe zonna. Kubanga famire ya Nakiwolo tejja kunoonya gwe wekka, wabule naawe ejja kunoonya sisita wo, enoonye omwana wo, enoonye maama wo. Lwaki mussa abantu mu mbeera eyo? Lwaki mweteeka mu mbeera eyo bakyali bange? So njagadde okubawa buno bubaka, alina amagezi alowooze ku nsonga eno. Museveni abakozesa bukozesa, ate bw'alaba aswadde ng'abakaba, kubanga era bukyabadde. Alina amagezi awulire. Buno bubaka nsaba bugende n'eri famire z'abo abaana bonna ne baganda baabwe nti ebikolwa eby'abaana bammwe nga balagirwa era nga baweebwa amaanyi. Omusajja omukulu w'emyaka 84 naye nga ye alabira ddala alina kukozesa baana bammwe. So mbulirire ku baana bammwe, kuba ebikolwa byammwe tebiteeka baana bammwe mu bulabe bokka, wabula nammwe n'ab'enganda zammwe. Kuba abantu balaba, abantu babamanyi, abantu bamanyi gye mubeera, abantu bamanyi gye muwangalira. Era mwandyezeeko ng'abantu tebanneekuma mu kufumba, kuba omuntu gw'oba ottidde omuntu we lazima naye abajja kunoonya. Kuba ne bwe wandibadde gwe nga gwe muganda wa Nakiwolo, gwe maama wa Nakiwolo, gwe taata wa Nakiwolo, era baba bajja kunoonya. So Museveni tabawa bukuumi, nedda. Museveni abateeka mu ddenja kuba tabaagala. Ebyo kambikomyawo. Ekisembayo mpulidde ebigambo bya Madamu Chemutaya akulira akakiiko kaffe ak'ebyokulonda, era nange nzikanya nabyo. Nange kennyini mbeerako ku social media era ngoberera ebigenda mu maaso.
kyanaku nnyo ebadde biyitingana ku social media ate ekisingo kifule ky'ennaku nti tebadde byabafuuti soja bokka naye nga mulimu n'abakulembeze abagonjifu. Ekyo nno kya buswavu si kya bugonjifu. Bonna bonna abasitudde okwemulugunya kwabwe tubawulira era tetukutwala nga kyakuzanyisa. Era oluvannyuma lw'okubiwulira ebyo byonna nze kennyini nataddewo akakiiko akagenda okulemberwa Deputy President wa Western Uganda Madam Jolly Tukamushaba. Oyo no mukiga tasinika mannyo. So akakiiko ako kagenda kubeerako n'amyuka Secretary General Honorable Aisha Kabanda, kagenda kubeerako Ssaabatesitesi waffe Dr. Kanabi Moses, kagenda kubeerako n'akulira ebyamateeka mu kibiina Kansolo Roto. Akakiiko ako kagenda twala wiiki namba nga kabalindiridde buli omu alina okwemulugunya tokutwala ku social media, okwemulugunya kuleete mu kibiina, mu buwandiike era mu butongole olete ne evidence yo. Nawulyako Secretary General waffe ng'akyogera ndikozesa olukujjukujju ofune evidence eyo, oba orikodinze oba olina abajulizi, buno obukakafu bwolina obuleete ogamba ono omukulembeze bw'ati oba omuntu bw'ati yabadde ansaba ssente oba yanzijako ssente nansuubiza okumpa kaadi, oba omukulembeze bw'ati nambigulira bulungi nansaba akaboozi asobole okumpa kaadi, oba kyonna kyonna. Tusaba okwemulugunya okwo mukuleete mu butongole tukuwulirize, buli omu agenda kuwulirizibwa. Era nga Madam Chairperson w'akakiiko ak'ebyokulonda bw'agambye era nga nzikanya naye nti ekinaazuulibwa kyonna kijja kuba ne repercussion, kijja kuba n'ebibonerezo, nga mu bibonerezo ebyo mulimu ne disqualification oba okuwanduukulula abo abeesimbyewo oba n'okubajja mu bifo. Tubasaba mujje n'obukakafu obwo, kubanga yes kisoboka okuba nti waliwo abakulembeze abakozesa influence oba amaanyi gaabwe mu kibiina okunyola emikono gy'abantu okubajjako ssente oba ebintu ebifaanana bwe bityo. Naye ate era tukimanyi bulungi nti waliwo n'abasobola okukozesa kye bayita blackmail oba propaganda, ng'alaba ye kye kigenda omuyisaawo, nyina ono omukulembeze kati omukuba akasa ne ŋŋamba ono yaŋŋambye bw'ati Kyagulanyi Omukiga yaŋŋambye nze mpulira nze Kyagulanyi Omukiga njagala sebo okukozesa nga example. Mulete evidence eyo, kubanga bwe mbagambye kisobokera ddala okuba nti waliwo abakulembeze abakikola, naye ate era ku mukono mulala kisobokera ddala okuba nti waliwo abakikozesa okwonoona amanya g'abakulembeze. So twagala mujje mu butongole mu kakiiko ako mwemulugunye, tetwemulwa ensonga zaffe tetuzimalira ku social media, tumuzimalira mu bwerufu ne tugoba amazima ne tuuka ku mazima ago basebo ne banyabo. Ye lwaki sikomaawo kansembyeyo kano. Baganda bange mukimanyi bulungi nnyo nti NUP kyekibiina kyokka ekitajjaako muntu yenna ssente nti njagala kaadi. Ekyo tekitegeeza nti tulina ssente, nedda tetulina ssente bannange, tuli yala ate twetaaga ssente. Deputy President ow'e Buganda kyogeddeko nti Museveni yakutte biliyoni z'omusolo 30 azisaasaanyize mu abo abantu abaagala okulwanyisa NUP, nga mwe muli ababeerimbise mu kumuvuganya, nga mwe muli n'abo abalina Justin Futwa ne Fubitizi n'Enge n'Okemetero Lwemenge. Kati olwo munyumiddwa nnyo. So bannange twetaaga ssente nga tugenda mu kampeyini eno, era nsaba okubategeeza nti ku Monday ejja tugenda kulaunchinga fundraising drive, tugenda kulaunchinga okusonda ssente zitwala mu kampeyini. Tubasaba mwenna abakulembeze, mikwano gyaffe mu business community, ba members na buli omu kyonna ky'osobola okusonda kijja tuyamba nnyo. Tetulina we tujja ssente. Museveni yagamba abazungu we batuwa ssente, of course alimba. Mutabani we yagamba government oba ye kennyini atuwa ssente, of course we yali akubiddwa n'ebirala bifaanana bwe bityo. Naye twetaaga ssente baganda baffe. So tubayita ku Monday ejja, Monday eno ku Monday tubayita tusinkane wano tulaunchinge fundraising drive yaffe. Nange ngenda kuddayo waka menya akabokisi nzijemu kyenzijemu kireete nkiteeke mu kampeyini. Tubasaba nammwe buli omu abeeko kyawaayo ku lwa kampeyini eno. Mwebale nnyo, mwebaliye ddala, Omukama abampere nnyo omukisa.
People, DJ Linako. People power, our power, NUP, everywhere. Mr. President, akoze ekibadde ekintu ekikulu ennyo alangiridde akakiiko kalangiridde kagenda kulemberwa Deputy President. So Deputy President olwa protocol yandize n'abanyonyola naye mufune muwandiike musiringe mu bbaasa mutwale ku office ye. Office ya Deputy President mu buntu gisiringe gwe mwennyini gikole ki gisiringe kyereetere kyetuusize office egenda kuba open egenda ba designated nge receiving a complaints formally mu butuufu tulekere okubeera naki n'engamba siwe waawo people power our power NUP DJ give us nothing.